Balamusizaako amanya ndi Judith Mugayiba Kyayita era nga leero ngenda basomera olugero olugamba nti Wanjovu ne Wakayima ku ntujjo ekitundu ekisooka. Luno lwawandiikibwa Jesse Sekamwa. Amazina amayigirire gamenya omugongo. Awo lwatuuka nga wabaawo entujjo kakuzi mu maka ga Wakayima era ng'ekiri wali kitokota sekisaanikire. Abantu nga babinuka amasejjere era nga babuuka baddawo nga ttena. Wakayima yazina n'aleka abalabi nga baanaamiridde. Wali buli omu ng'amaaso agataddeko n'emmambo alabe Wakayima nga bwanyeenya ku galiba enjole ku bakisimba muwogola. Gwe wamma eri entujjo yaliko n'obugombe era nga ow'erimu atemya ku waabiri nga gy'obeera nti yamusinga okulaba. Waali Wanjovu ng'asugumbiza nga Mariya Omubatize. Yalaba abantu bayitirizza okuwaana Wakayima ko ye nti kano ka Wakayima tekayinza kunsinga kuzina. Teyalwisa ng'adda mu ddiiro naye asalemu abiri namunkanga gaasala ku mugga. Musajja wattu Wanjovu yakandanga kunyeenya akabina ng'amazina tegajja yenna nga yeekuluumulula nga ttimba. Abantu abali ku ntujjo kwe kutandika okuyimba nti mugongo kalubo bw'azina tavaamu ddiiro, mugongo kalubo bw'azina tavaamu ddiiro. Ko mukwano gwe Wakayima nti anti ekikugaana okuzina obulungi lwakubeera n'amanyuma manene. Leka nga kusaleko gaseeteere olwo ojja kubiibya amazina ne mukeerere amwenye. Ko Wanjovu nti leeta akambe. Enzigwa obulungi bandagandage. Wakayima teyali mubi ng'aleeta kambe koogi nnyo nga Wanjovu amusalako amanyuma ge. Olwamala okugasalako nga Wakayima adduka nago zambwa kugenda kwekalirira nnyama. Ko ye nti kisalidde mu ntamu Katonda bw'akuwa n'ennume ezaala enduusi. Wanjovu teyaddayo ku ntujjo kuzina anti yenna ng'atiiriika musaayi era nga n'obulumi bujula okumutta anti baalugera dda nti ekinyumu ekingi kyaleka emmese obuwuulu. Na buli kati enjovu yonna ezaalibwa tebaako manyuma okuva Wakayima lwe yagatoolako nange awo we nalabira. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Ekitundu ekyokubiri mujja kisanga ku YouTube channel yange Judy's Basket. Bw'otuuka eyo subscribe. Thank you so much. Akuume.